Abaana ba Firigo batuuse. Abo ba Firigo nze bansanyusa muyoyote stage. Ba Firigo baffe batuuse basoloza nti akaseera ka kusoloza tuyingira mu mwaka gwa 2026 season. Etandise okwengera kakati buli muntu atandise okwepositioninga afune waalira naye abaffe gino emisango egibavunanyibwa ez'okukuma omuliro baagukumawa era baagukuma ddi era baagujjawa ne mukaaku nga kwali kubaakuma omuliro nga yagweyazika wa neiba yayina ekibiriiti era bwe yali agukuma lwaki ye teyasooka kugwekumako kubanga ye atayaka atakuma omuliro mu bantu nga naye yennyini annyogoga alinga balaafu mbu naye akumye omuliro mu bantu kakati mbuuza bubuuza muntu ki mukaaku gwayinza okukumamu omuliro nga tuzze mukoobuntu okukuma omuliro kitegeeza se mukaaku atasobola na kulagira baana be mukaaku atasobola na kulagira mukyala we kubanga ye kennyini gwe baawasa omanyi mukaaku yagenda n'afumbirwa omukyala najja nankumbi gy'asula ku ntebe roodi baamuwasa ne taajiri yazikola ki yazooza kakati atalina na sse eri abaana be atalina na sse eri ye gwayita mukyala wenze gwempita bbaawe ogamba otya nti mukaaku yali akuma omuliro mu bantu nga yagujjawa era bantu kyabo mukaaku be yali akumamu omuliro abaali abannyogovu nga balaafu kubanga mukaaku talina maanyi gakuma muliro mu bantu mukaaku talina sse ekuma muliro mu bantu omuliro yagukumirawo era omuliro yagujjawa atasobola na kukuma muliro mu maka mwe baamuwasiza atasobola na kukuma muliro mu maka mwe yazaala abaana kubanga lwaki ngamba mwe yazaala abaana ye yawasibwa era yalina okuvaawo kitegeeza bw'avaawo alina okulekawo abaana baawo kakati n'amaka mwe yazaala omwana tasobola kukubira mu muliro mwe yazaala abaana talina na sse mu maka mwe yazaala omwana mbu bamusimbye mu kaguli mbu bamuvunaana kukuma muliro mu bantu baliwo abo tubalabeko be yakumamu omuliro tubatenda obunnyogovu nga baali bubi okubanga omuliro balina kugunoonya wa mukaaku ne musajja mukulu nayimiridde mu kkooti mbu bamuvunaana ogw'okukuma mu bantu omuliro wagukumira wa ssebo positioni za 226 kakati buli omu ali mu kwepositioni ng'afune waalira nga bwe nabagamba nti oyo y'omukulu alabikako ng'okulonda tukuyingira oba nga tukufuluma y'ensonga lwaki abeerawo ne bamuwaana beesijje musajja okubeera ku opposition emyaka 20 kyekimukubya myaka 20 oli ku opposition gezaako emyaka 10 bwe bigaana vaawo omulala jje naye nojja ne weenyumiriza nabeera ku opposition nakulembera abasibe okumala emyaka 20 naye nga sibabuulira ngeri kintuufu ey'okutolokamu kubanga Dr. Kizza Besigye alabikako kutuuse alabikako kwakaggwa temuddamu kumuwuliza temuddamu kumulaba kati wuuyo mbulwe bamuvunaana egy'okkuma mu bantu omuliro simanyi oba yabakumamu ddi obanga okulonda tukugendamu obanga okulonda kwakaggwa babano bajjukidde omuvunaana simanyi oba bozza omusango gw'ebyobufuzi nga tuyingira okulonda obanga tukufuluma balina kukuvunaana nga tulina kuddamu kuyingira kulonda simanyi oba emisango gy'ebyobufuzi giwulirizibwa waliwo kulonda kwokka wuuyo kulonda kutuuse bamuteeseteesa ze mu kkooti ayimiridde mulamuzi amusomera omusango gw'okukuma mu bantu omuliro nga naye yazikira musajja wattu bwe biba bituufu nga bamuvunaana mumulanga bbule mumulanga bwemage naye kennyini musajja wattu yazikira takyayina muliro kakati yagukumawa yagukumyaki yagukuma mu baani bwe muba nga temuli mu kuleeta musajja wammwe mukomyawo mu mawulire ku distractinga kintu kubanga ennaku zino ndaba buli force erumba Kyagulanyi NRM erumba Kyagulanyi ne opposition erumba Kyagulanyi Kyagulanyi munnabyabufuzi asinzo nnyigirizibwa mu Uganda tolaba nti bannabyabufuzi babonaabona naye Kyagulanyi munnabyabufuzi asinzo nnyigirizibwa mu Buganda gwemanyi tekitegeeza ng'owala n'okuva ku Chaimaani n'owala n'omwana wa taata Kikomeko n'owala omwana wa taata Kakembo n'owala n'abeewammwe mu nju because ye gwalimu omulama mu kika kyonna bakulwanyisa gwalinnye ku nnyonyi gwakoze ekikakati bonna bakuba emimiro
alowooza yasoose alowooza twakalaba kakati olwaliro Kyagulanyi omuntu gwasibiddeko olukoba yenze naawe munnayuganda anyigirizibwa naye bw'oba olowooza nti waliwo ow'essuuti oba waliwo gw'obadde obalamwesa oba waliwo gw'obadde obalamu amagezi anaabeera naawe mu lutalo lw'okununula Uganda bano ate bali mu kulwanyisa oyo gwe mukulembeza alina okununula Uganda kyova olaba buli lunaku oli ajja n'agamba akalulu tekajjaako Museveni akalulu tekajjaako Museveni n'alukuula oluyimba era nga kati yenjiri gy'atambuza abantu ne bagamba mumenyi oyo olaba Besigye akyogedde olaba Besigye akyogedde obiseera ebisinga omuntu takola tawuba atakyalina busobozi bwetuusaako Zambia eryo omuvubuka ayagala okuva ku bwenzi olina okubuvaako ng'okyali muvubuka olina amaanyi ng'okyegomba ne ssente ez'okuteeka mu bawala ng'okyazirina n'ogamba ya Allah ndokosa obwenzi mbuvuddemu omuvubuka omunywi omwenge olina okuva ku mwenge ng'okyalina ssente sikumala zikuggwako ayi Allah yagaana okunywa omwenge gukukyusa obwongo ate nga Allah yatugaana obutabeera soba essaawa bina kubanga bw'otabeera soba oyinza owemula oyinza obutayimirizaawo swala kati olina okuva ku mwenge ng'okyalina obusobozi obugugula olina okuva ku bwenzi ng'okyalina obusobozi obuwa abawala ssente olina obusobozi obusasulira loogi naye abawala bakugaanye tokyavaako ssente kuba tokyazirina ovuddemu n'amannyo olabika bubi ya Allah nvudde ku bwenzinze nvudde ku bwenzinze Allah yabugaana nvudde ku mwenge omusiraamu tanywa mwenge nvudde ku mwenge omulokole tanywa mwenge Yesu yabugaana yatugaana otamiiruka nvudde ku mwenge naye nga tokyalina muzigugula musajja mukulu bamaze okukulaawa ogamba nvudde ku bwenzi tawuba enyuma nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ekyo senga twali mu kukola tawuba ya kalulu twali gikoze ng'oyo akyesimbawo era natugamba bannaye akalulu tekajjaako Museveni ne tusobola kukakozesa bwe kati naye buli lunaku yatugamba ng'agenda 20 agenda 26 agenda 2011 agenda 2016 agenda 2021 akalulu ne katandika okuba nga tekakyajjako Museveni lwansonga si ye yali asemberedde ekyoto kanve enkoto nga byayokya biyidde ate nga bwe lumala okwota dde olukugira lukumansira amanda yoyo ali mu kugamba akalulu bwe katajjaako Museveni yenjiri gyali mu kutambuza ennaku zino yiye mutuusizza ne mu kkooti mu bamuvunaana kkuma mu bantu mulira atalina yadde ekibiriiti naye nga teyabyogerako ng'akyatudde mu mutto gwe mu maaso ku sayidi ya opposition teyabitugambako ng'akyatudde mu mutto gwe mu maaso ku sayidi ya opposition essaawa eno lwabitugamba akalulu tekajjaako ani Museveni kakati bw'eba tawuba eba nfu mu busiraamu tekkirizibwa kubanga okoze tawuba nga tokyalina busobozi bwetuusaako Zambia eryo okoze tawuba y'okuva ku bwenzi naye nga tokyalinamu zaakuwa bawala okoze tawuba y'okuva ku mwenge naye nga tokyalinamu zigenda wabberedde noba ewa lunkusa okunywa tawuba enyuma nnyo ng'okyalina obusobozi obwetuusaako ezambi kakati omwana wa Firigono omukulu singa ddala akalulu kaali tekajjaako Museveni emirundi ena gyali mingi okubanga mwalina okukirabira kale at least gyali badde 2016 ne tujja ne pulaani endala naye emirundi ena akalulu tekajjaako Museveni nga yenjiri gy'otambuza then tukozesa eki what is the way tukimanyi tekamugjaako naye ebiseera ebisinga buli kintu kirina okuba n'emmanduzo kubanga n'emmundu yafunibwa emmanduzo tekubibwa muntu nga miggo bwe bagambye nyo yaga emmundu zissa abantu basiba kubanga miggo emmundu eyina emmanduzo n'okulonda tusobola okukukozesa ng'emmanduzo gwe oba tewasobola kukukozesa nga mmanduzo ffe leka tugezeeko ate era ebiseera ebisinga ebiro byo bw'oba wabikozesa leka kuwabula mu byange kubanga nze njagala omuwabuzi nga muwanguzi nkiddamu nze njagala omuwabuzi nga muwanguzi
That's why you harm. Namugamba kana akatabo kotuwandikidde akokwefumiitiriza ntugeye tukole tufune setu gaggawalenga tuwe master copy gumu wasoma. Anti obutabo bugaggawaza osoma busomi katabo nga gogaggawala hamu tuwe master copy gumu wasoma. Kubadde wasoma eri original olaba yakugaggawaza n'ekufuula otyo naffe gy'oba otuwa tusome bwe kibanga obugagga buva mu ki? Buva mu kusoma butabo. Babo ali mu kkooti mbu babavunaana kuma mu bantu muliro baba bagukuma ddi oba bagukumira wa oba ekibiriiti bakijja wa nze naawe bakuba kyannaku nnyo nti Babesigye n'abalala bagamba Kyagulanyi atuma abaana ku intaneti ne bavuma abantu naye tumulaba ate naye abavuma Kyagulanyi ebamusibe okukuma nabo omuliro. Lwefa si lwemanyibwa nannyiniyo. Tulaba abavuma Kyagulanyi ate we bali mu ddiiru ey'okukuma mu bantu omuliro. Munoono w'omutwe gwa Bofuro yakuma nga gw'okuma kwani omuliro. Musiri wa Bannayuganda.